wetwogerera essaawa eno basebo ne bannyabo nga Justin Namere ayagala era kyekyamugjeyo akyayagalira ddala Farida Nakazibwe ajjamu entondere Farida Nakazibwe akyasirise talina kigambo wadde n'ekimu kyeyayogedde njagala tusooke tutunule emboozi ya tutunule sayidi ya Justin Namere ekisookera ddala Farida is this aina charisma ya aina delivery ya waliwo omukyala gwe njagala nnyo bamuyita Aman Poo mu Ngereza abeera ku CNN a delivering nga wabeera akola interviews zibeera candid abeera straight on the point so on screen she's like that Farida but when she gets off screen afuna charisma ya Felista atolaba Farida by the way singasi ya TV ngenda kubu nonze nkubuli otandikidde mu kukola ku screen Farida a delivering 100% kitegera era bwe mulaba bwoti nola composure ye nola engeri jabuzamu ebibuzo byogamba oh wow this is a good one bwava ko ngafuka Felista man superstar akuba rap excitement yeyo anyate namu excitement kubuli amazima because katika tutandika okusomesa showbiz omukazi nga Farida TV kwabeera buli musajja okuva ku mwana ali mu S2 amwegomba buli musajja kale mulimu of course but the numbers are small abeera amwegomba amutunulira bwati nalabanga she's a perfect woman omuntu gwe yali badde akola ki tolimu gwera gwe nalebo nze ndi omukuba ammo amakati twogera mazima agali ku ground nti ebyaddala kiri nti nange ero ina weyo ndaba nange nengamba mulimera n'abafuna ero akuba abeera ali ku TV ali mu public abantu babeera bamwegomba kiraba so all men are going to try to have you buli omu agenda kuyiyayo akabadi kasuubira nti mujja okukola ki okumukkiririza mu Uganda tulina ekintu kimu ekyatukwata mu bwongo tumanyi dokita engineer lawyer gy'emirimu era wamu oba tewasoma gumu ku egyo oba feria oba tolina kyawakola kitegedde obeera feria so kakati abasajja bangi bagenda kwerimbika mu kye batali bakozesa ssente zonna oli agenda nagenda akola emyaka 5 ageka ngende nkole naye bwe nkomawo nina okuba na Farida ono ekirindu kya Sali akola ku airport so Farida yagwa mu katego ketwali suubidde nti celebrity yenna ke yali badde akola ki abuuka ng'omukazi yali badde asobola okukabuuka ne babeera nga tebakyamulimba bya kisirusiru bwe bityo naye nga ngenti when she's off screen afuka Felista tamanyi how to handle herself as a celebrity tamanyi how far to take people okitegeera nti nze sobola okubeera ne bakyali banga 5 naye nga none of them like only 5 of them know my home okitegeera because waliwo ebintu ebimu byolina okukola ki okwesigalizaamu n'oba ofunye omusajja olina okusooka omumanya ennyo nga tonamuleetera famire yo n'abaana bo naki because buli muntu gw'oleeta disorganizinga obwongo bw'abantu abakwetoolodde n'otuuka n'okuwulira nti yategesa n'abantu okwanjula n'atajja kitegedde omusajja gwe bagamba nti genda omuleete ku poliisi n'akulema okusitula omuleeta something is wrong kitegedde naye ebintu bino omuntu tasobola kubeera ku bulimba ng'obadde otaddeyo obwongo bw'okukola ki okumanya kikyaliko obeera ogenda mutegeera omuntu tasobola mulimba mwaka naye just ye nga bwe nkugambye nti wabeera ku screen adeliveringa bulungi bw'avaako afuuka Felista ky'omugamba kyakola so ensobi bangi abakyala bagikola nekwe tugenda okwogerako mu maaso awo naye era ensobi yemu gye yakola ki toyinza kugamba nti you want to have a normal family n'ofuna ow'ebidongo you're not going to get a normal family totandika that would work kwewolereza ge mazima waliwo ebintu byoba okola ki byobera expecting anti osobola okubeera n'omusajja oyo ng'ali mu showbiz okumala emyaka 15 but one day things may go wrong because ali mu public ali exposed nnyo kitegeera so Farida engeri gyakwatamu obulamu bwe engeri gyakwatamu relationships ze azireeta nnyo mu public nakkiriza nnyo abantu bazimanyeeko okitegeera nawulira stories simanyi I don't know how true naye nawulira stories za Haji oyo omwoyo Kigongo saga nnyo kwogera amannya abasajja abo bakambwe naye ekyali mu mawulire naye ebyo byonna okubeera nti birina mu pictorial evidence naki it is because she lets it out kitegeera nti bw'abeera off camera takimanyi nti buli kyakola kiwotaringa down amaanyi ge gakola ki gayina yammwe bajja tuwala
nsubira nnyo nti Farida matekola wange yali badde ko mukazi ono naye ssebo ayagala kwambukira ku Farida. Yeah, true. Jukira alose alina show y'amaanyi yalinako life stories eyo yali y'amaanyi agenda okubukedde n'akola ki bukedde zimalina bbanga lyamalayo yalinako okubukedde show yali y'amaanyi era kitegedde so kakati saawe ntalinawo kyayina ate Farida ali ku peak kitegedde Farida ali waggulu so Nammere ali determined okukola ki okucountaringa Farida ati Farida kyalina okukola ennyo alina okunoonyereza weakness yani ya Nammere kuba Nammere tagenda kusirika kati lindako ugenda jimu kakati naye omusajja ayongera mono bagenda kusibako ebigambo byo nti so amache kyenaali suubidde nti kubona alemeddeko akola posti n'akola ne video alemeddeko ekintu kimu kukola abulako amulemeddeko amugaa sigenda kuvaako nga tokoze eki nga teweetonze. So there are two things, either Farida goes in bare knuckles n'afuna weakness yoli naye n'amukubirayo which I don't think she can do. Ekyokubiri nga bwe twayogedde mu gundi segment eyasoose learning from Bobi Wine, keep quiet, buli kintu kituuka ne bakivaako. Uganda abantu bali busy kati ffe tubogeddewo naye tubadde babavuddeko okitegedde understands umanyi mu mawulire muno kye bayita news cycle kati otandise news cycle kati balida abatuufu bakimanyi when to say another. You will understand nti President Museveni, one of his biggest tools alina ebintu bibiri, alina humor ate asirika. Yes, okitegedde nti President Museveni tasobola alaga busungu bwe niwe twali ku Serena Ronald Mayinja namu confronting. He responded jokingly. But if it was Ija, I mean, Mayinja tiyandi tusina waka. You get the point. So great leaders have those elements. They will not show their emotions. Was Amin a great leader? Yeah, he was. Institutionally, he put up institutions here and what. So why do you want to think that great leaders bali wokka abasirika? Abasirika. Abali extreme. Abasirika be abasinga ennyo. Those are good leaders. If you but look not at, great. Like Obama. When you look at him, he's not an emotional guy, like the way you say Trump. Trump is moving a lot of emotions. But He might be emotional, but yamanyi okusirika. Because he never got take the side jali. Amaso ngatonde kintu ebyo kiba. No, secho. Then amaso ku Nammere. So what I think wabate mu bya okwonona manyi bagamba nti wozanya n'embizi naawe obubanga embizi yatebe enyumirwa yatebe mu field. That's what I'm saying. This was yagadde nnyo tuleetera embizi ku gundi ku lunaku bweruti olunaku that's why ngani mfasanga ndibega njagala bibere held on account of Mbaba because I know how just in Nammere operates. Bwe mugenda mu bintu nti bya court mu bintu nti bya kuzanyisa linnya lya muntu just in Nammere Farida tamusobola. Just in Nammere can put Farida down. Ekyo nkimanyiko. Justin yasobola okuteeka oba Farida yasobola. Farida tasobola. Akakazanyako kuzanya wano boti. Akokono nako kusiga ki. She's actually going to akokono nano kusiga. Agenda ku impress mbawo ku bwemu. So nyemu kugira musonga yange. Nti Farida tali kugeza ko yadde kuzanya muzanyo gwa mbizi. Okay. Embizi agireke izanye yokka. Now, this is where I come from. Agezako. Leka nkulire mu katono. With a good structure. She can. Yes. Nti omukubali wagulu wa munne. So Justin can lose anything to send no mukazi ka veno. Omuku bombi ali wagulu wa munne. Nkireeta mu mbeera eyokuba nti gwe ogambye mukazanyo okukusiiga awo Justin ali waggulu. Mukazanyo k'ekifaananyi ekirungi eno mu bantu n'okumanyika ono ali waggulu. Now, tulabye Farida nakazibwe oli ku social media ne Nammere has no fun. Tumulabye nnyo Farida ono. Nammere was katulire ekintu kyegamba Narebo past tense soko ulire omukyala gwe bayita Farida nakazibwe tuzze tumulaba nnyo ndowooza nsobola okiteeka ku sayidi ono byagambye ey'okubeera nti
avudde bw'ava ku TV n'omulaba nadde eno mu real life afuuka kirala nti omulabye ennyo nga provoking abantu bangi bafanza abakuba Farida ku biki n'ebiki so nsuubira okuba lwaki kati wano tavaayo n'aleeteyo egundi eyo no, she's not playing the bright one. She doesn't have a coin. Kitegeera takyalina ogw'okwonoona tajasobola nammere ekyo nkikubuulidde but nga nyongerako these are two mothers nze kugamba embamba gasa emyaka gyalo basinga Uganda obukulu nze mademba gattagattaawo nga baleka bagenda baleka bavuganya ku gundi ku centenary so mu byonna wakulira muzina kulira mu kyalo era nkyenyumiriza munyo nti nakulira nnyo mu kyalo naye okulya mu kyalo ki ofe bujiri igange eyo ali eyo so nze mu bintu byonna ekyo kyasinga okunjigiriza era bakaba bamumanyi so namulabye eddanga agenda kwesimbawo mu bintu byensinga okukkiriza nga nze yakulira mu kyalo twakola ne bamama baffe zali ne mama nga okumala emyaka 21 alyoka anveeko naye so mu bbanga lyonna lye nali naye saamulabako nga alwana ne mukyala munne publicly sigamba nti teyalina batakkirizaganya nabo naye she always found a way to deal with it better era nti bwentunulira bamama b'ennaku zino nga ntunulira Justin Nammere ne Farida bwentunuulira abato ababagoberera njula okukaaba one thing they are going to learn from these two is that you must fight one another, is that you must be decent, is that life is really about rivalry. So to me, I think there would be a better way. Okay. The same energy Justin has used to write a very long post and even do videos and hold on a grudge for 2 years is typically useless. Bani bade bewe chitibwa ngaba mama. Their children are going to see these wars and they are not important. Okay. Nzo anakujukana ngamba nti zebanga na mama wange. Nti banga ya mama nali mulabye ko nga ino omukyalo mulagwala nane. Not because tibalina disagreements. There is found a better way of dealing. But you see, your mom wasn't in shop business. Mwana wa Justin, ajasa ngomwana wa Farida. Naye kijja kuba bana bazadde engeri gye bakihandling in the public. Ojja kama nti yali mu shop business. Mama wote yali mu shop business. Tebali mu shop business. Era kyembadde okugamba. Bano bali mu shop business. They just following on social media. Yes, it's shop business. It is shop business. It's shop business, my friend. But you have said social media. Because let me tell you something. You have said social media is small. It's small. And these are not free to the people who yes, yes. So zinandrozes nti wadde ensobi zaaliwo. These two mothers would yes. Kakati awo nyine njagala okugambira. Mwana bino tubite. Andi Justin kyaga. Ati ulira. Justin yalina kyayagala kuba ekyo kyayagala. Ekyo bakikola. Yakisaba. Ali mu shop business. Simanye naye waliwo kye bayita nyinzise kuyagwa ekikunyonyo. Bw'otaddamu ogitta. Kankubudde ekyo. Olaba kangu example. Olabe musika pale bwe yakyokoza Maria Chifevero. Banti katirabayo. Yusi Maria Chifitalieti. No. Era kapali yasigala nga yomuki yomusiru. Katirabayo. So eno what is fueling Nammerezika? See social media needs to be Linda ko. Uliriza. Not was. That's how listen, ebya should be is conceptual. Oli mutu yetera bintu bya bitabo biri bye tulina kugoberera. Kanjagala kuwulira shop business ono singa omwetegereza bulungi. Betu ya story eno so far. Yes. So tubadde twogerako nti social media tayina nnyo control as such is it has not cut out any following ku show ya Farida. Okitegeera Farida akyalina following. In fact amidst all era ng'olabira ddala Farida yali mukyamu okuwayiriza oli omuntu omusanga abantu. I think I see more posts za Farida ku timeline yange nga abantu bamuwagira that bwenda beza Nammere yamelekera okola copy and paste omuntu obokola of inspirational n'obujjero no paste so lero copy and paste Nammere akyayagala okubeera relevant and what is fueling haka musaawa eno beba fani ne fake pages osanga yezayinza okubanga amanyi ndwamulaba olinga akataddeko comment ng'akimanyi naye ka fake page ya Farida ng'amanya ina attention yo kitegeera. So one Farida akwate tiimu ye n'abantu babamukidiriza abagambe sizifaya okay kitegedde basirike
because bwe bagezaako mulwanirako olutalo no bongera muwa amaanyi and certainly omuntu buli lwakusuna bwati n'akusuna they'll get to your nerves kitegeera kuba kati coin kiyazzaako ayinza okuba agenda kuzzaako coin ya mwana oba ya taata w'abaana oba kitegeera so kati nga toyagala atuukaawo olina okukwata ku baana abamuvuma comments ze omaking sure nti bakola ki balekeraawo it is the best way anti kati yayagala kukwata naavu y'oli kuba oli yayina onaganye oli yayina Farida yayina ayina show yakabi abantu bamufiirako so what do you expect okitegeera so just akwate tiimu ye agisirise kyakubiri abeeremu ku magezi ani nasonyiwa nakyogera bwe ache kituufu abeeremu ku magezi ave mu bintu by'okuteeka relationship ye ne family ye mu mawulire bino because bwoleta family yo mu mawulire n'abaana bo nakina ddala nga tolina bbaawo yakuzaalamu abaana abo baki then it is bound that omuntu agenda kufuna wasobola okukubira and for any mother the weakness is children okitegeera atandise obbasuna naye because yalina kyayagala ate mumalirivu nze nalabye video omukazi engeri gyayogeramu mumalirivu yabyogedde kati oba atandise okutuuka mu famire yo anaatera genda mugamba woosula gundi ye yakuwaawo bulidde omulimu gwa so akati asirikeko kyakubiri alekerawo gwa muvubuka n'okuwanvuya stories ezo n'obifuula so personal my son akavubuka tekayita nakayimbi ayina akavubuka akayimbi kateekayo ennaku zino ayina omuvubuka ennaku zino gwateekayo my son omuyimbi abeere nankulayo mu kkoona omuyimbi oyo Bruno K kitegedde gwateekateekayo buli kiseera my son buli lwotandika okuwoza my son my daughter my who you're dragging your family into what you're dragging your family into comedy kitegeera buli lwokwata n'oteeka relationship yo n'oteeka abaana bo n'oteeka bbaawo n'okola biki n'otandika okusharinga ebifaananyi bya bbaawo obeera oleetera abantu abamumanyiiko kye bamumanyiiko okukola ki okuvaayo okwogera in some countries omusajja ayinza okuba nga doctor yes naye nga wano yalaba nga tekikola ki nga tekivaamu nagera nakola obwasikali kuba obwesikali bwe Dubai tebwetaaga bita kasita ofuna visa yo wano n'ogenda olina kampuni gy'ogiddemu nga kiggwa so just yeebereremu. To me, I just find the quarreling on social media used just for two mothers who are older than this country. I find it typically stupid. I find that we should... The one that is pushing it, I find that I find that we should maintain our values. Okay. Mothers are mothers. Farida bitu bya same binene nyo kusinga just two words of one and kupinga obusungu mu bugire. I just think that they should grow up. Kale, ndoza katu discuss